Mumawulire getuyinawo kino tekiri fantastic. Waliwo olutalo lwabalusewo mu South Sudan. First things first, njagala tusooke tubitemeteme. Bw'oba olina omuntu mu South Sudan sooka omusabireko olw'ensonga emmundu etokota kiro na misana. Tewali dduuka likkirizibwa kugulawo, tewali business za muntu yonna ekola, amaduuka gonna gaggaddwawo olw'emmundu eseka. First things first, katusooke tubitemeteme. Katusooke tuva mu South Sudan tugendeko mu Sudan. Omanyi South Sudan ne Sudan bintu bibiri byanjawulo abasinga tebabyawula. Mu Sudan waliyo South Sudan abadde babeera mu Sudan. Kati bana abawalabu abali mu Sudan bagenze ne batta aba South Sudan ababadde babeere Sudan. Bwe babase ne babakwata ne video sebo nga babasirotalinga. Kakati nno abantu mu South Sudan bali mu kwekalakaasa bagamba nti government yandibadde baako kyekola ku kino ekyakoleddwa ku bantu baabwe. Njagala okubategeeza bana Uganda nti rioting abantu abali mu South Sudan nabo bali kuyigga buli muntu ave Sudan bamutte. Jukiro omuntu ave Sudan yayawuka babeera bawalabu judu intermarriages beeruyeru sibadinka wali eri. So kati abantu abali mu South Sudan bali mu kuyigga abantu ababeere Sudan nabo abali mu South Sudan nabo babatte nga bwe bassa abantu baabwe simanyi oba muntegedde. Nkaddemu amagezi gazze nti abantu abali mu South Sudan bali mu kuyigga abantu ababeere Sudan abali mu ggwanga lyabwe nabo babatte nga bwe bassa baabwe. So kati lwe lutalo awe lwavudde mundu etokota kiro na misana.